Omubiri gwa mami wa Fikfa Maker gutuusiddwa mu bitiibwa eby'amaanyi. Spice Diana amubeereddewo nnyo bannange, nga boogeza ku munnangate okulaba obumu ku butambi obw'enjawulo. Kw'ossa ate Alien Skin ye aweereza munnangate amabugo ng'agayisa munnangate ku ssimu. Esayidi eno bingi mu maasoko awo bye ngenda okubeera nga nkulagakokko. So kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bampita Geminati, nsinzira ku Geminati Yugi. Wabula nga bwe bigenda mu maaso ku mawulire agagenda mu maaso munnangate okusaasaana agatali munnangate malungi aga maama wa Fikfa Maker. Kaakati nno embeera munnange nga bw'eri era nga omubiri gwa maama we gwatuusiddwa dda munnangate wali e Luweero gy'agenda okubeera nga aziikibwa. Wabula embeera nga bw'ebadde actually yeeyo nga boogezaako okulaba, naye nga muganda wange Fikfa Maker ye munnangate si birungi, yeetaaga essaala y'amaanyi nnyo. Spice Diana amubadde munnangate ku lusegere, bambi abeereddewo munnangate Fikfa Maker mu kaseera awo nga boogezaako okulaba amuli ku lusegere okubeera nga amugumya munnangate nga boogezaako okulaba. Wabula mu kkubagiza omuyimbi Alien Skin yabaddeyo era nga yaweereza munnangate amabugo wali ng'agayisa munnangate ku ssimu nga boogezaako okulaba. Live eyo yabadde ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok. Wano bedda bwe njagala mwetegereze omusajja ono wano abagaba amabugo nga tannavaayo kugaba mabugo ge, naye amazima asindikidde Fiki amabugo ku ssimu. Mwetegerezaawo eyo paati agala mubuuza mabigo gano ge gago, laba ekikolwa ekyo amuwadde amabugo banaye genkana gatya bwe tubagamba omusajja ono waddala banaye omusajja waddala gwe mutunire baganda ba Fiki nga bakuba ne mu ngalo, omusajja waddala. Ku sayidi y'emu maama wa Fikfa Maker agenda kubeera nga munnange aziikibwa e Luweero, Kasana Luweero gy'agenda okubeera nga aziikibwa munnange. Katongere munnangate omumusaasirako Fikfa Maker. Wabula nga n'ebigenda mu maaso munnangate okutambula wali, jjukira nti nno nkutegeezezza nti nno mu kukungubaga abayimbi bangi bazze bangi, sisobola na bamenya kubamalayo kubanga bo babadde bangi. Wabula wabaddewo ko wali bibadde bitambula nti waliwo abatazze. Bebe Cool tonnalabikako ku kufa kwa maama wa Fiki. Abayimbi bonna abasinga bonna babaddeyo, bagenzeeyo, baasuzeeyo. Olaba ne Kyagulanyi Bobi Wine abeera ku mirimu gy'eggwanga, yabadde mu zi kampeyini naye yamaze najja. Alien Skin yabadde, abayimbi bangi bonna Beeraija Kitaka, ba Daxi Vibes, ba Spice, ba Shiba, ba Misaaki, ba Pastor Bugembe, abayimbi bangi abaabaddeyo. Kati muganda wange olowooza kirekawa ebigambo byonna by'ojjoyogera? Muganda wange ono muyimbi munno, tewali kyonna kye wabadde okola kyabadde kisobola kulemesa kujja kulumbirwa maama wa Fiki ssebo. Kitegeeza ebigambo byo byonna tugenda bikubamu ebituli ssebo rasita. Nze nkubuulira musajja wange, wallahi kyatuswazizza nnyo. Siyinza nagamba nti kyatuswazizza, waswadde nnyo, oswadde nnyo era muganda wange. Era wavuddeyo ne weetonda, weetondera Fikfa Maker n'abayimbi abalala obutamubeererawo mw'obwo budde. Okitegeera naye rasita bannaaye, kyokka ensonga ezitalina makulu n'oziwa amakulu, ezirina amakulu n'otaziwa makulu bannaaye. Nti waliwo
abaataze munnanga ate mu kukungubagirako mwana mulenzi munnanga ate fake filmmaker byonna bibadde munnanga ate nga bitambula era nga boogezaako okulaba akatambi ako naye katongere munnanga ate omumusaasirako kw'ossa ate n'omugumya mwana mulenzi munnanga ate fake filmmaker. Nja kubeera nga nkuwa munnanga ate update yonna kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obituleekere tujja kubeera nga tubikutuusaako wano ku Jaminat UG.